kibi nnyo nga bwe nakutegeezezza obwedda nti grade eno gy'olaba gye tugenda okukulaga grade eno egezaako okutema amakubo okulaba ng'etandika ku mulimu ogw'okufuuza tulabe ekiri wansi eyo naye nga waggulu tutambulira ku mayumba agamu agambibwa okuba nti gaaguddemu. Akatwegattako munnaffe tuli wano mu Kiteezi nga tugezaako okwetegereza embeera bw'era bwe weetegereza wansi awo ndowooza kituufu olabidde ddala nti ennyumba nz'okirabidde ddala nti ezimu ku nnyumba zeezo ze batandise okulaba nga bajjayo ebintu bino. Abantu bavuddeko mu mbeera bagamba omukozi wa grade alabika takoze kimala takoze kisaanidde nga bwe kirina okubeera era obulumi obw'abantu obuliwo ennyo bwa grade eno okuba nti ekyali emu grade eri emu ate nga amayumba agaziikiddwa gawerako. Mayumba mangi sebo? Amayumba mangi nnyo, amayumba mangi, grade eri emu, abantu bali muno balajja n'abantu bafudde, famire zonna zisikiridde, abantu bali awo wansi, grade eri emu, amayumba kyenkana afu y'ekyalo bonna bonna babaziise. Emundu ziri wano nyingi nnyo okusinga grade zikola. Olaba amayumba mereere. Ente ziri eyo biki ebintu by'abantu biriyo nawo babaddewo kalina naye abantu mayumba mereere. Banange gavumenti etuyambe etereze embeera mu nteeko kubanga tuli bubi. Kasasiro ayise mu bantu. Kasasiro aziisa. Tubeddeko wano waliwo abamu be bagezaako okujjayo embeera ekyali nzibu nnyo. Embeera ekyali nzibu nnyo kibi nnyo kibi ddala. Awo nno woolaba bwe waliwo omunnaffe omu gwe bali mu kujjayo kitalo nnyo kitalo ddala. Ndowooza kale awo woolaba sayidi wano kameramani tunuzaako ku kamera waliwo gwe bali mu kujjayo naye nga bagenze bambi okumutuukako nga naye omukama amujjuludde. Olw'ensisi gy'abantu gye bayinza okufuna oyinza obutamalaga nnyo naye atugoberera waliwo gwe bajjayo awo y'omu ku abo munnange abafiiriddeyo. Kitalo nnyo kitalo ddala kibi nnyo kibi nnyo. Kale awo balina munnaffe omu bambi gwe bajjayo wagamidde yafiiridde wansi awo. Mulimu abaliyo nga balamu Bali ali mukoona abadde akoona katwedda tumutambulirako bambi waggulu eno kabasime tulebe kiddako nteeka mu kamera. Kale atugoberera tukyagenda mu maaso n'okutusako ensonga naye njagala tusooke tukumuzeemu tugende mu puroguramu yaffe eddako firimbi ye puroguramu egenda okuddako ku Bukedde TV1 tukyagenda mu maaso n'okutuusaako ekigudde. Tujja kudda mu maaso awo twongere obatuusaako ate ekizuuliddwa naye gw'olabyawo y'omu ku bantu gwe bajjayo agambye okuba nti afiiridde mu njega eno.